okusirika ng'ekitali kituufu kigenda mu maaso tekirina kye tutuyamba ffenna, kubanga ensi ne bwebaamu obwenkanya ffenna butuyambira wamu. Nze ndowooza ffenna ng'abantu eno ensi teri yasiikiriza munne nti waliwo eyakedde ku makya nga yeggulu taliraba. Ensi eno nga ziffenna era etumala. Tewaliwo wasiikiriza munne. Nze ndowooza ffenna tusobola ogyegazaanyizaamu buli omu nga mwali ate buli omu nga awangaala n'omulala. Mujeewo obusiru Lukwago tannabakwatibwa. Lukwago yahayalinze drone eziri mu security asobola okugenda okusavinga omukulu CDF. Era essaawa yonna akomawo ewaka kubanga mu mateeka abadde alina omuwa empapula ezo officially kati yandimusanzeewa. Abadde alina okufuna obukuumi obumala abo abaserikale mwalabi mu lujja lwa Lukwago. Lukwago tiyakwatiddwa, yasabye bamuwe security agenda asavinga CDF. Ge mazima ebifaananyi ekisoose kye basoose okuweereza obwedde omukulu yatutte Ssaalongo alina ebigambo byamuyita nti omusirusiru tumaze omukwata ali mu basement. Aweereza ekifaananyi ekyasoose ng'alaga nti amuyina ng'amusibye amaaso, amusibye ennyindo, amusibye emimwa. Ssaalongo alina obuzibu mu kussa. Gye wari yange nti simanyi bw'ali, simanyi ekyo bwe kimuyisizza. Then azzeemu okuleeta ebifaananyi ebirala ng'amulaga ali wansi ng'alabikira ddala nti bamutulugunya. Naye simanyi kubanga amukutte, ali mu kwewaana ku social media nti amukutte. Andabikira nga atayina, no sagala kubeera political, naye andabikira nga atayina sense of humanity. Kubanga gwa torturing bw'ati. Tiyamusanze na kisi, nti amusanze na kisi, tayina kyamusanze nakyo. Abantu be yaweereza wano sikiwa nti bamugambye nti alina kyabadde nakyo, naye engeri gyamutocharinga alinga criminal. Alright. Oyo ye Nnaalongo mukyala wa Ssaalongo Erias Lukwago mu kiro yasobodde okutotola engeri embeera gye yagirabyemu na buli kimu nga bwe kyatambudde. Olunaku lwabadde lukalubu nnyo gye bali, ebifaananyi ebya Ssemaka mu nju mwe bali bawangaalira babyetegereza bulungi era byayongedde okuba nti binyikira emitima gyabwe wansi mu ddubi. Bingi ku byagenze maaso olunaku olw'ejjo mu program Detect tugenda biwumbawumba. Sibeera nzeka, mbeera n'omukugu Haji Ali Mustafa alizigala okututemeratemera ensonga ez'enjawulo. Kisa kya Mukama statement ye tetusobola gitwala lightly newankubadde oluusi omulala asobola olaba nti asaaga. Naye buli wembeera wano nzijukira Detect gye twakola ku lunaku olw'omukaaga ku bigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro Dan Muliika, era nenzijukira bulungi buli kigambo ssebo kye wafulumya, naddala ku section gye twatuukako ng'otemeratemera ensonga ku mukulu kya Mukama bamutulugunya. Mu bimu ku ebyo bye tugenda okubeera ng'era tutunuulira omukulu Muhammad Nsereko yavuddeyo n'ategeeza nti ffenna ensi eno etumala, era yagambye kekibe kyo oba kekibe ki tasobola kusaidinga n'abantu batulugunya abantu oba bagezaako kuyisa maaso mu nkola eyitibwa rule of law oba mu nfuga ey'amateeka. Kale bwetyo bwe tutandise, mbalamusizzaako nnyo banyabo ne bassebo gye musinzidde okubeera nga mutulaba, okwosaako okuba nga mutugoberera obutereevu mukutu kwosinzira kwotugobererera baguyita Viki exclusive, era nga beautiful morning, good evening and good afternoon, good night ku mwenna gye musinzira okutulaba okusinzira ku time frames ez'ensi oba ez'amawanga ag'enjawulo. Mukama wange lunaku lwakubiri lwakedde bulungi, obudde buweweevu ebweru eyo, simanyi abatulaba obudde babulaba butya, neffe obudde bwakedde nga buweweevu lwakuba essaawa z'ennaku zino zitusobedde zidduka kayiringo. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
abalungi abatulaba n'abatuwuliriza mwasuze mutya abakedde ku mirimu Allah abanywerezeeyo ate abawe ekyo kyemugenza okunona nammwe abatannagenda katubasabire Allah abatuuse ku mirimu gyammwe era mufune kyemwagala okunona inshaallah. Weewaawo ebyagudde ku musiraamu muno Alhaji Elias Lukwago wabirabye ebifaananyi byafulumye bwe babikuyisizaamu awo olunaku olw'ejjo twabirabye nga byesitaza okusinziira ku kitiibwa ky'omuntu gwe bakubye ebifaananyi. Nabadde nannyonnyoddeko abantu mu videos ennakoze oba mu analysis wange nasobodde okubawa nga mbalaga nti ekifaananyi Elias Lukwago kye bamukubye ne bakifulumya omukulu General Muhoozi Kayini Lugaba ku Twitter oba ku X handle ye ekifo we bakikubidde kyekifo kyekimu we bakubira omukulu Eddie Mutwe era gwali mwezi gwa mukaaga omwaka gwa 2025 nti n'ekino ekifaananyi bakikubye mu mwezi gwe gumu gwa mukaaga just twawudde mwaka bantu nangoye. Ekyalo ekyantrigalinze Haji Lukwago bamugye makage nga ayambadde essuuti mu kaseera k'okumukuba ebifaananyi bamukubye ebifaananyi ng'ali mu t-shirt ekitegeeza nti walibaawo oba oli awo ensiitaano eyamuleetedde okubuguma okutuuka okumwambula. We all know nti omwami oyo afuna okukaluubirizibwa mu kussa era bangi ku bantu y'ensonga gye basitiikingako nga bagamba ebyobulamu by'omusajja Elias Lukwago n'omusibako ekigoye mu ngeri eyo omumwa ennyindo n'amaaso ng'ate otegedde obuzibu bwe bwakussa watya suffocatinze oba watya alemereddwa okusika omukka n'ayitirayo mu ngeri y'olusaazisaazi eyo ajetunulira ng'emmenya amateeka. Ab'ebyokwerinda ku poliisi ez'eggwanga ez'enjawulo naddala mu Kampala wano ezivunaanyizibwa ku mukulu ono Elias Lukwago naddala mu bitundu mwawangalira omuli residensi ye bannamateeka be okwosaako ne mukyala we bafamire ye bagenze ku poliisi y'e Nateete okuloopa omusango. Poliisi n'egamba tesobola kuregisteringa musango ne bagenda ku CPS ne babagamba ffe tetusobola kuregisteringa musango ogw'omuntu abuze ne bagenda ku CID ekibuli nawo ne babagamba ffe ono mutuveeko tetugenda kubaako omusango gwonna gwe tuyingiza. Tusookera ku mbeera eyagudde mu maka g'omusajja abadde road mayor emyaka 15 enkwata gye bamukuttemu entwalibwaye n'engeri gye bamuyisizaamu oluvannyuma lw'okumukwata. Ffe tugamba mu busiraamu nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ekyo tekuba kubika kuba kusaasira kuba muswiba gwonna oguba gugudde ku kintu. Kati essaawa eno eggwanga lyaffe Uganda olw'omuswiba oguli mu Uganda n'embeera eri mu Uganda olina okuga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ekyamazima kya nnaku nti gye twaliddukidde abaakwata ne balayira titugenda kukuuma bannayuganda n'ebyabwe ng'obudde buno ng'ate bannayuganda bye babatuusaako ebyo kati kiba kyakwennyamira nnyo mu ggwanga bwe tuba tuli nga bwetyo bwe tugenda okutambula nga ekisanja eky'omulundi ogw'okumeka ogw'omusanvu tekinnatambula nako wadde emyezi giwera 2. Awo nno tutye nnyo wokubidde inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Eggwanga lyaffe liri mu katyabaga nga baali badde batutaasa okuva mu katyabaga ako okuwona emiswiba ate nga bebagireeta kyannaku nnyo. Omulodi bamukutte batya? Ku ssaawa 3 ez'okumakya nadde ndi ku mawulire aga CBS Lukwago n'ayogera ndowooza gwe mulundi eddoboozi ye yali asembyeyo era ndowooza ke katambi akaba amawulire ke batambuze wa CBS
ng'agamba nti bansazeeko emmotoka zisazeeko ewange drone 3 endala eri waggulu endala eri ku geeti simanyi kiki kye baagala mu budde buno naye katusabe babeere nga bali ku byabwe byakwerinda okuddamu okuwulira nti abamututte okuddamu okulaba ng'omuwandiisi atandise okuwandiika okuteekayo omuwandiisi ateekerateekera secretary general omuwandiisi aduumira amagye ga Uganda gano John Muhoozi atandise okuwandiika Twitter ze n'ateekayo tumuyina gye yasookeddeko ddala yagambye nti yasoose yadeega nti omusirusiru tumukutte muyina naye yakafuka emirundi 3 si eyasooseeyo yes muyina yakafuka emirundi emeka 3 I have captured a fool and taken him to basement yasoose kugamba nti nkutte omusirusiru era mututte mu basement yakafuka emirundi 3 bwe yazzeeko ey'okubiri n'agamba nti tugenda muyigiriza Luswayiri Edi Muto yali wa Lunyankole ono wa Luswayiri ebbanga lyamaze ku bwaloodi abadde atawaanya nnyo Oluswayiri nga lumutawaanya ate yali badde amutwalira wali okumuyigiriza Oluswayiri ng'akyali mu loodi kubanga omuloodi aba atwala ebintu bingi nnyo mwatwalira ab'Oluswayiri amawanga gonna bangi agamutuukira kati ate yakolamu ensobi awo yabadde amutwalira n'amugaa jangu kuyigiriza Oluswayiri otawaana nnyo abantu bangi nnyo bensindika mu ofiisi n'otawaanyizibwa olw'olulimi Oluswayiri olwo lukutawaanya jangu kuyigirize naye ate kyannaku okumutwala nga ate ekifo ekyo ekya community amaze okukivaamu ate n'amutwala okuyiga Oluswayiri ndoza yegundi ey'okubiri yazzeeko ey'okusatu kutulaga bifaananyi nga bye bifaanagana n'amutuwanga amaaso mazibe ng'amwe yeebase ku ttaka ekyo nno ekyamazima amatuufu bw'atyo ekyamazima amatuufu bannayuganda ffenna oba oyagala Lukwago oba tomwagala oba omuwagira oba tomuwagira buli lwekiva ewa Lukwago kiddawo ne bw'onooba ng'oli wa kibiina kya Yero nkiddamu ti ne bw'onooba ng'oli wa kibiina kya Yero naye nga mu bya Yero mw'oli oyina ebyoyogerako ebitatambula bulungi byonna ebyo bijja kutuuka lwaki ensobi yakolebwa ensobi eyakolebwa ye mukulembeze ow'oku ntikka asembayo mu ggwanga lino ensobi eyo yakolebwa kyemmanyi obulungi mwenna mugiraba era mugenda kugitegeera kwe kuddira gweolaba obeera bubeezi ku kyalo oba mu kampani nga taata we nannyini kampani n'amala agamba nti nkuwadde obwa manager nkwawulizzaako gwe manager ojoonyesa abantu bakozi banno so naawe bamukozi naye olwokubadde mu kampani eyo yakitaawo naye akuwadde obwa manager olinako paati gy'otwala otuuka n'okusalawo ng'oyagala osalirewo ebigere bya kitaawo ate ebigere bya kitaawo omusaayi guli bibyo kubanga otuula noga nti neweematiza noga bino byange taata kampaddeko wano obuyinza abompaddeko nyina obukozesa taata waba alina ensobi z'akola ate nze nyina kwongerako ku nsobi ze naye kati buti ono nga taata ye pulezidenti w'eggwanga abaana baba bayitibwa batya first son ye first son ate nga ye mwana omukulu ekyo ekitiibwa kyokka kye yali alina kyali kimala eky'omwana wa president omukulu kubanga akakasa bulungi yali atambulira mu bugombe etteeka bwe ligamba alina okuba n'obukumbi alina kusula mu state talina kuvaamu kati ekyo ekitiibwa kyokka kye yali alina ate taata n'amugaa nti kankwongereko ekigenda ate okuwa power n'amutikka etteretebbwa eri obuduumizi nakugamba wano Viki nga tutudde wanega nti ebintu bisatu bw'oba nga tobikutte bulungi
Yes. oyinza okutta ensi eggwanga oba ggwanga oba nsi yo yonna oyinza ogisaanyaawo ebintu ebyo bisatu. buyinza bwakwambala maanyi N'oba naye ne ssente kasita obisuza. oba tokyagambwako n'atagambwako bwotyo bw'oba oli Olume ejjiiko buli ekikujjira ne bw'aba oli afaanana atya oba tekyasobola tekyali akubanga ogamba olwaleero oyimirira olwaleero muganda wange Ssaabaduumizi w'eggwanga ne bw'atuula mu ntebaga nti anaŋŋambako ate ye taata ko teri asobola kati mugambako. Yakiwandiise yagambye nti asobola okumusuuwinga ye kitaawe yekka tewali mulala. Kiri bwe kityo. Kati bw'oba ojjukira ku lw'omukaaga bwe nali wano nakugamba nti ate nga ne taata alina waakoma omugambako kubanga yamuwa obuyinza ate ye obuyina omubaakinga. Obuyinza taata bwe yawa omutabani ate omutabani obuyinza bw'alina bwe bulina okubaakinga taata. Ekigambo ekyo nakyogera ku mukutu tulina omukutu guno omukutu guno gwolaba guno twali tuteesa omuteesa omu n'aleeta ekirowoozo naga nti naweereza nyina ebifaananyi bye nalaba ebya pulezidenti wa Burkina Faso ebizimbe bye yazimba Ibrahim Traore bye yazimbira abantu ebya bbeeyi eby'amaanyi kati n'ebisindika ku mukutu guno abaabiraba ne bagamba nti ne baga nti oyo tannaweza na myaka 10 mu buyinza naye olaba byakoledde abantu bannansi kati oli n'addamu eddoboozi n'aga nti gwe tulinda yekka ajja okutereeza eggwanga eno n'okukola ebintu ebyo yejje n'omuwoozi yajja okukola ki okubitereeza eggwanga okumanya gy'additereeza nti tukakasa bulungi waliwo ne byatereezezza mu bbanga lino ne muddamu ne mugamba nti kituufu era asobola bulungi naye gavumenti eno eya muzeeyi agibaddemu kumpi emyaka ameka 2 ate ng'alina access nnene nnyo ku muzeeyi okumuga taata kino kikolebwe waliwo minisita waatatuuka oba omuwabuzi kyekisenge taata ng'awummuddemu naye naayitawo obutereevu n'agenda kubanga oli kitaawe ne batuula naye aba ku buliri ng'awummuddemu nga taata susuka kino kyendeese kigasa ggwanga ly'okulembera bw'aba tasobodde kubikola kati gwe bugambe tunaamukwasa eggwanga anaabikola kyekigambo kye nayogera mu ODA ne muga nti lwaki asobola obimugamba n'abikola nti bw'alirizinga namuga nti taata ogaanye okukola kino nkuvuddeko ajja kumutya kubanga yaduumira amagye nti omwana asinga akeera ku makya n'agamba taata nti taata kino n'ekino tukikole kikyuseemu tukikole taata n'agaana omwana n'afuluma nga taata simatidde nakyo nze ngenze bw'atuuka mu lujja ali taata amuyita n'aseeka omwana ono n'abali wano bonna ab'ebyokwerinda byange yabaduumira kamuyite tulabe ogamba otya ne mbagamba ku mukutu nti omukisa ogwo bw'aba tagukozesezza butya ate nga tumaze omukwasa mwe nga bwe mugamba kwabadde alina okugukozesa gati ngazza emitima gy'abantu n'atereeza bino ono gwe mulaba wa Burkina Faso yakoze bino abadde mu magye naye nga talina kyali nga talina wadde ennyota nga natuukira na pulezidenti yabadde wa wansi nnyo naye olwokubadde abadde talina buyinza butuukali ng'alaba ebitambula si birungi ye bwe yazze n'agamba bino bisoboka okukolebwa. Kiki akikuwasa Lukwago ekituufu? Kirimu okutamwatamwa naye nze nakiwadde abantu naye nkibaga nti temukyerabira tekibava ku maaso nga bukedde enkya Lukwago ne bamuleeta mu kkooti ne bamuteeka ku musango gwa Besigye. Temukyerabira nti mu lisiti eyafuluma nga bakakwata Besigye Lukwago yalimu Ssemujju Nganda n'ono gundi Lwamusana be bantu bameka Charles Lwamusana baaliko me bagamba nti kano Kiza Besigye Obed mu bantu n'abalabe tukyanyoonyerezaako bakolagana nabo n'abo
balukwago kwebali kati jjo nekibagamba abantu nga bamaze omukwata nti tekibeewuunyisa nga bamugjeeyo ne mwekangira mu kooti ng'omusango ogumusomerwa gwe gumu n'ogwani n'ogwa Kizza Besigye temukyekanga ono gwabadde nga munnamateeka ng'ate naye kweba mugase ku fayiro yemu fayiro ekyaliko era oli n'agamba nti ekyakwasiza Lukwago kati be bano bakisa kya Mukama woolaba kubanga Mukama alina okuwa okutegeera n'okumanya naye Mukama ekitawanya kisa kya Mukama ye saagala nyonze mwogerako olwaleero kubanga omusajja mukulu Former Katikkiro yaboogerako ddaabo teteriyo olunaku na lumu jjeno muwozi luyinza kukwasa Lukwago nti amutangira okugenda omusaavinga tewalimukwasa ekitegeeza kano kalinga kabikko era mu abakirowooza mu bikuka amaaso ekipapula jeno muhozi tekina kyemukolako oba parliament yamusaavinga ne bamugaa tukuyita abo baddiikula sijja wammwe kati Lukwago ne bwe yali kitute n'agimuwa teyali kitunudde namu yali kigino walinze era jeno muhozi abadde mweteefuteefu nti Lukwago talina wayinza kuyita kukola ki kumutuusaako bw'aba mubaka wa omubaka wa MP gwe bawawaabidde omuntu alema okumulemererwa okumusaavinga kati ate jeno muhozi naga munyoonyezza mbuze ne bagenda mu mawulire essimu ze tetuzimanyi kwetusobola omusindikira katuteeke mu mawulire si bwe tebabikola kati ate jeno muhozi gw'otuukako ng'olina kuyita ku geeti eziwera 3 n'okukwaza nebyogenze nabyo n'obirekaawo mbulya Lukwago wabadde agenda okimutwalira ekyo kireme babikka maaso so ayina misango nze nkugambye temukyekanga Viki nga tukomyewo wano nga bamututte mu kooti ng'omusango guli ku bisiga Kizza Besigye gwe bataddeko Lukwago muyinza okubeera ku kino nti yensonga kubanga tannavaayo kukiwandiika nako tannayogera ku kiri tannayekyogera nako ekyabesigyemusango ate naye yennyini mu byawandiikamu tannabaga nti ekyankwasiza Lukwago kujja kunsaavinga wabula yagambye bugambi nti anaavaayo okujja okunsaavinga naye ngenda mukwata ekyo kyekigambo kyeyakoze naye teyagambye nti ensonga ekwasiza Lukwago yagambye banumiza ebbanga wamma bw'oyogera bw'oti alina tweet gye yakoze ng'agamba nti program detected essula bingi yakoze tweet emu pavino gyaginoonyezaako ng'agamba nti ono Lukwago ne Kizza Besigye baamukosa nnyo ayina we yagambidde ginoonye nnyo Lukwago n'egundi kati va ku eya Ibrahim Ssemujunganda bw'onaaziyisaamu amaaso ojja ziraba Elias Jeno Muhozi ng'agamba nti bano ababiri Lukwago ne Besigye baamuliisaako akakanja baamulumya naye naye agenda kibatuusaako yeerayiridde olwaleero Viki bw'ogenda okitunuulira abadde akugamba nti kano Kizza Besigye tugenda muteeka kalabba era yakizzeemu kati bw'abanga bagenda muteeka kalabba ku misango giriwa egy'obutujju yekuteesa kalabba kati ate ggwe nga naye ku lisiti kwoli kitegeeza naye bagenda kulumya kati muleme kutunuulira kino kyali kyamukwasiza kumusaavinga nze mbagambye buyinza okukyenkya ku Mande oba kubanga wiiki ekyaliyo oba ku Lwokuna oba ku Lwokutaano nga bamuleese mu kooti ng'omusango gwe bamusomera gwegwo gweguli mu maaso g'omulamuzi Emmanuel butereevu tinoona agattibwe ku fayiro eri kyokka ng'ate Maguma ye yabadde awadde ekiwandiiko so bano ekyo temukibuusa maaso kiddayo emabega lisiti baagifulumya si byakuteebereza si byakwogera lisiti baagifulumya nga Lukwago kwali Ssemujunganda Charles Lwamusana ontegedde bulungi oyinza okwesiŋŋaana nga ani asooka era mbigambo bwoddayo kakati bwoddayo tweet yiyo yabadde replyinga Tumukunde mu bigambo bye yamugambye n'amugamba nti advise Lukwago to learn from you n'amala n'amugamba nti he has been fighting me nti Lukwago abadde alwana ani Muhozi wamu ne Besigye
ebyasa ebiwerera ddala n'agamba nti we are going to finish it now bagenda kukimaliriza. Abadde alwana Muhoozi ebyasa ebiwera. Muhoozi muduumizi waki w'amagye abadde muki mu system ya byakwerinda ajja okujjako kubanga omusango guvunaanibwa Besigye sigwa nkiso bagamba alwana kujjako ki government obuze kulwanyisa amagye gonna si bwe kiri kati oba okosaani singa gavumenti ogimambulako. Of course ne Muhoozi tomulekedde kyakusalawo oba omumwamuddeko kati muleme kutunuulira kino. Ate namala n'agamba Ssemujjunganda nti yo next gwaddako. Ebintu bino bilinkinga programu ebanga nebaawo ekyo nze jjo nakigambye abantu nembaga nti muleme kulumiriza ekyo nti abadde agenda musavinga kyekimukwasiza mudde nembaga muleme kwerabira ekizibu kye muyina tukyamuka ekintu nekibikka ekintu netwerabira baali bakakwata Lukwago Gundi Besigye mu 2024 yes December bamutwala mu court ne baga nti saaba waabi mu list gye bafulumiza bamukwata November no December mu list gye bafulumiza ne bano kwebali ababadde bakolagana ne Besigye yes n'abalala g'amanya ne bagatuwa. Yasooka yali Lukwago Ssemujjunganda Charles Lwamusala yes mu mannya ge baatuwa. Nindabako Charles Lwamusala ng'akedde ku BBS ku macha neyewozaako musajja tunaalwana nala bino sibiriimu muleme kubinteekamu. Yes sina nakolagana na Lukwago na Besigye nkijjukira bulungi. Musajja tunaalwana olwaleero no bamukwata ne bamutwala tugamba ki akagatta ako gwe tunula nnyo nze nkugambye temubuuka ensa nemugati atuma mutado kuba tutunulira enkwata gye bakwata Dr. Kano Kizza Besigye okumujja mu Kenya ne munne Obed yali nkola ya military tekwali police nti ye mukimye. Batunulira ani Elias Lukwago engeri gye bazinzeeko amakage nawo ogenda kusanga nga magye SFC ye yakolaganye buterevu maybe n'ebitongole ebyamagye kankuwe ekyokubiri waawo yabadde amugamba nti gundi yaddako kankuwe ekyo Ssemujjunganda kankuwe ekyokubiri era yakakanye kankuwe ekyokubiri Besigye bamutwalako mu maka g'okwaza tebayazaako wakaawe negye buli kati tebagendangako owa Besigye tebayazangawo so nga ate emisango egisinga noono tewali kye bayazizza yadde kye baatutte omukyala kyagamba nti waliwo yes so n'olwekyo tugamba ki mwebyo byonna nga bimaze okujja nti omukulu General Muhoozi ffe kye tumusaba n'omulanga gwe tumukubira lino eggwanga tulyagala nnyo era naye lyayagala okukamala obutabaako atabangula mirembe tumusaba nti kubanga musajja muyivu yes addeyo amateeka agateeke mu nkola ateekesa amateeka ne bano baatwala balabire ku ye tewaliiwo kyannume talina kyavaako nga Lukwago bwe yabadde agenda omusaavinga naye okumusaavinga n'atwala ekipapula ti Lukwago nnaku z'omwezi bwe ziti tukwagala embuya nga Lukwago bwe yabadde ayagala osavinga Muhoozi naye Muhoozi naye talina musobi yonna gyeyalikoze kukwata kipapula kitwala wa Lukwago oba ku ofiisi nga embuya tukwagala weereete ku musango nze gwe mulanga gwenkyakubira ab'ebyokwerinda mu ggwanga muno nti tugyewo embeera ey'okusasamaza abantu kubanga enkola eyisibwamu omuntu okumufuna ng'ali mu ggwanga weeri era ssemateeka yagirambika bulungi emitendera lwaki tugireka n'oteekawo embeera esasamaza abantu n'ofuula abantu okutandika okwogerako oba oliawo ebitali bituufu ne bakulowooleza nekyotannakola ne bakulowooleza nekyotakoze so bw'okola enkola eno abantu bagamba tya bamuyise n'agaana ate mukyala wagamba nti law abiding citizen agondera amateeka ate musajja looya mulamba emirundi esatu ne bamuleeta yagaana basajja baalikoze batya nga bamwagala balina kumutwala yagenzeyo bamukwatiddeyo baasi yagenze ne bamusigaza bibanja abeetutte ku polisi lwaki be bamubuuziza ebibuuzo ennyo nnyola gye yannyonnyodde yatankanye
yaga katugire tukumirako abija tukumirako wano nga batunyonyereza nga bugenda maaso tunalabanga ddala kirufu byoyogera tunakuta enkola teyina mutawaana ekikulunze kyo kyokka kyensabira omuduumizi w'amagye First Shad atuyambe ateeke enkola mu mateeka wallahi eggwanga lireme kuddayo mu bikukujjubiri mukagundi Lukwago yagambye nti eggwanga lizzeeyo ku mulembe gwa Amini. Yes. Amini kati bamufudde ejjirikiti kwe basuula embwa enfu buli ekikolebwa nti Amini. Kubanga Amini tuyinza okukkiriza nti byakolebwanga naye yakwekanga nga tayinza kuvaayo open. Yabikkalikangako n'ebimu n'abyegaana mu gavumenti ye. Si ffe twakikoze. Ebimu yabyesambanga. Naye bino tewayitawo na ssaawa n'omuntu aba tannatuukana mu maka omukulu n'ateekayo. Kubanga twite gundi eyasookedde ddala okuwandiika sikakasa nti babadde bamutuusizza ewuwe. Yali tannatuuka. Simanyi yo. Sikakasa. Ne basement erabika eri mu kibuga kumpimpi. Ebintu nebene eri mu kibuga kumpimpi. Ne bweba weeri ziba zidduka. Naye yabadde tannatuuka naye ndowooza nga bamaze omukakasa tumaze tumuyina era ali mu drone. Kwe kugamba nti tumufunye. Sonzo omulanga gwe mukubira omuduumizi waffe omulungi. Era abantu gwe bamusuubira kubanga abantu bakusuubira teggwanga lino omuzeeyi bw'anaali kukwasa. Alhamdulillah. Naye ate kati abantu batuusoga nti nalabye ku pulogulaamu y'akabanda ng'akwogerako ng'omwana amukyazizza naga nti osaaga nnyo yakuwadde ebitendo 3 oba 4 bye namuwuliddemu kabanda kwa kabanda bw'akwogerako aba munywanyiwo. Ekisooka yagambye nti owuliriza nnyo ekyo yakikutenzeeko ate oyogera kitono. Kabanda bw'ayogera tukola tutya? Tukkiriza. Owuliriza nnyo naye oyogera ki? Kitono. Oba kwe kwavudde omujje ne kuba sekulitale ebyo byammwe tetwagala biyingiramu. Ekyokubiri kye yakwogeddeko n'agamba osaaga nnyo. Musaazi. Oli musaazi. Walwali. Ebimu by'owandiika ku Twitter n'obiteekayo biba byakusaaga oli mukubi walwali nnyo. Ne tulaba bituukirira nnyo. Anti ekyebadde ngenda okuddamu. Ekyokusatu kye yakwogeddeko toyagala akulimba. Ebyo nabikutte nnyo. Toyagala akulimba. Ebyo yabadde kusajjawe kabanda nfanfu ku Lusegere. Kubanga yageye akamala naye emyaka aga ye yamuleeta ne mu parliament. Nfanfeewe ye yabyogedde. Naye mu kyenyonyeza mu pulogulaamu y'akabanda bye bino 2. Ekisooka owuliriza nnyo ate ne oyogera kitono. Ebyo bye njagaddemu 2. Nti baba bakuleetera olugambo nga owuliriza nnyo osengejja oba n'obudde olusengejja n'osirika n'oyogera kitono. Lwaki okola bino? Bw'abanira kabanda bye yabadde ayogera byabadde bituufu. Ekirala kye nakufunyeemu toyagala akulimba. Oyagala nnyo amazima. Toyagala akulimba. Oyagala nnyo amazima. Ddala tukkirize ti Lukwago yasaanidde okutwalibwa. Bwe watudde ne banno mu ntwalo eyo yatwalibbwa. Kyebuuzibwe. Viki bwenzirayo ku nsereko yayogedde n'agamba tuleme kusirika ng'ebikyamu bigenda mu maaso. Lino eggwanga ffenna tulijyamu. Tewali gwe basiikiriza. Buli omu oluzuukuka eggulu alaba. Nsereko njagala nkuddemu muto wange nga nkunnyonnyola
abaali badde basobola okwogera ku ggwanga lino ebikyamu ebikolebwa bayingirizibwamu kigambo kutya nga babakwata mu waleti zaabwe basigibwamu ensigo y'okutya nga bayita mu nsawo zaabwe. Ontyo olwaleero abantu abaali badde boogera ekigambo gavumenti eno n'ekiwa bye bagagga bitulina abonkizo nnyo ku ggwanga enkonomi. Naye empaayo ku bikolebwa omugagga gwe wali ovuddeyo n'ayogera buli omu asiikira mu bizinesi ng'eyavaayoko n'ayogerako ebigambo n'alaga basooka mujjako TV olwaleero takyoyinza kumanya nti wava munno mwali. Yes. Kati abasigadde babayingizaamu emitima egyo bw'oyogera kyekireetera abantu okubagamba nti bakolera bano abamu nga bambi abamu nga baasirika kubanga balina loolo nnene nnyo naye bakerenja ne baga nti bino bwe biba tebiteredde mu ggwanga bino tugadde ebizimbe byaffe byonna. Eyo nki kyamaanyi eri gavumenti nnyo ne baduumira. Gwe tulaba olwaleero kiki ekyaliweesezza gundi oba ambasada bwaki obwagazaaki erode ebitiibwa byo biyina ebya ssente kirumira obwa ambasada obunyonyako ki ate nga gwe kyeyamaani wabagagga kwa gwe kyeyamaani kati ogenda kwogera otya ku bikyamu nga gavumenti ekusibya akalipo gwe ambasada. Yes. Kubanga abagagga baali badde nnito bo nga tebaliiko na kibiina kye bawagira. Kubanga bo buli wa kibiina yenna bamukozesa bali mu bizimbe baabe bali mu bikyamu mujjako omusolo akola ki. Ne baali badde loolo nnene ne bakumala bati ffe ng'abagagga ba Uganda abawere 10 oba 20 kino tukyogedde kigaanya okukyuka tusazeewo kino. Yes. Tugenda kuggala ne bagamba kuggala bugazi bizimbe tugenda bizinesi kuziggala bantu mwenna abakolera mu bizimbe byaffe tetugenda kubiggula okujja nga gavumenti emaze okukyusa kino. Gwe singa eyambako ku misolo neyegatta ku basuubuzi singa tekitereera abo bokka yeroolo babateekamu kutya kutya n'ayingira bwe babateekamu kutya ne bamanya nti kutya ono bw'ova akwata mu waleti zaabwe ne basirikireyo. Kati kyekireetera abantu bagamba nti bakolera bano baganda baffe bakitaffe mu Katonda nabo. Kakati bwe tuvaayo abalala abaaliyogedde ekyo nze nkyogera lunnye bamajubba bamaganduula baani leero mbadde nsuubira okubanga olwaleero tulinda nnyo olukiiko lwabwe olubagatta okulaba bagenda okwogera ku kyalukwago. Si musajja wa Kibuli ne bwana bawa Kibuli ne bwabawaawa Lukwago omusajja wa Kibuli naye munnansi munnauganda ate munnamateeka bonna gwe baagala. Yes. Omuntu yenna ali wano e Uganda naffe aboogera tetuvumirira kukwata Lukwago tuvumirira nkwata gye baamukuttemu. Nabadde nzanya video clip gye bakwata Lukwago mu maka ge luli poliisi we yamukwatira mu busajja wansi wuuyaye baali basajja bambadde byambalo bya poliisi. Ne ngamba abantu nti Elias Lukwago baamukwata mu nkwata eri mu mateeka naye baatyoboola ekitiibwa kye nga bamukwata newankubadde abamukwata baali mu mateeka. Ne mbagamba naye enjawulo eri ku nkwata y'omulundi guno bakozesezza amagye agatali mu mateeka kukwata muntu. Kyekigambo kyenkugambye ate no bakozesa n'enkola embi ng'ogyeko abamukutte nti babadde bumenyi bw'amateeka naye n'enkola gye baayiseemu nga naye eri bweru w'amateeka. Kati kyenkugambye tetuvumirira Lukwago kumukwata kuba tetumanyi musango gumuvunaano era tunaba gutegeera. Tuvumirira nkwata gye baamukuttemu buli ayogera kyekakasa obulungi nze naawe ffe naawe n'omulala kyetuvumirira nkwata gye baamukuttemu kubanga Lukwago tamenyangako mateeka tazzangako misango ye muntu gw'osobola nga mukazi bwe yamuwaddeko obweyamu okumusaavinga nonga nti nkwagala ennaku z'omwezi bwe ziti oba Kibuli oba Mbuya
wonna kyetuvu ekyo buli muntu yenna kyavumira olabe yenkwata gy'obaddogezaako okwogera yali nkwata akati olwaleero kyemadde kulaga newankubadde abakwata baali mu mateeka baganda baffe bakitaffe mu Katonda bannaddiini ab'amagandula ab'amajubba wallahi teriyo yavuddeyo tetumanyi oba olwayo banaayita olukiiko lwabwe kati abo be baali badde abookubiri ku bagagga abayinza okwogerwa ku bikyamu ebitambula mu nsi kubanga buli mukulembeze yenna ali mu buyinza abeetaaga era buli mukulembeze yenna ali mu buyinza bw'aba alina kyagenda okusooka ayagala kusooka muli owakumuzza eri Katonda namukolo guwongayo era bonna baga tuli bannaddiini gwe mpaayo ng'ogyeko ofuna Oponde eyalayira nga takutte Bayibuli wadde Kulaani yekka gwe naakalaba naye mpaayo alayira nga tagikutte bonna beesigama Katonda kitegeeza eddoboozi lyabwe ddene nnyo balina impact nene abalala ba cultural leaders ab'ensikirano abo abakulembeze bennono ne beegatta bonna kubanga mwebali bawera bakatikkiro Dani muli bonna ne bagamba olwaleero twegasse naye owekitiibwa Katikkiro sinaba kumulaba Mayiga ate ngono munnamateeka munne oba oli awo anaavaayo ati kati bannamateeka bagendedde mu gurupu yaabwe ey'amateeka gye babadde ndowooza naye mwagwa kubanga jjo bayisiza ekiwandiiko bawadde essaawa 24 nga Lukwago bamutadde bannamateeka oba oli awo kinaagonderwa oba kuyiwa nsaano ku mazzi kugira kwongera kajjampuni mu bbwa ate bw'aba atulira bambi atuuza ekisa era toyinza kwakasa nti byawandiika ddala wallahi bw'ozinga akutunulira bwati kizibu nnyo ga nti byawandiika yabiwandiika olabanga atali siriyasinga wallahi ya Mungu olaba kyekyakabanda kyeyagwedde niyo mulaba nga atulira bwati omusajja ow'eddembe atabuka naye ndowooza atabuka ssaawa omanyi agamba omuntu omusirise bw'aba actinze akutinga n'okusinga ne bw'oba omulaba ng'ali ku mukolo ng'ayogera ayina speakers olaba omukkakkamu n'ebigambo bye bimuvaamu ebikkakkamu naye bw'owulira byawandiise oyinza ogaa nti ddala si eyabiwandiise bamuwandiikidde buwandiikizi naye kirungi tavangayo kwegaana nti ebiri ku gundi yange sinze mbiteekayo ekyo kye kirungi ekiriwo twali badde tetubelievingira nnyo mu ekize naye zibaako obujulizi bw'agamba nti ono mulina ekifaananyi kijja nti n'atuwa ekifaananyi of course tuba tulina okukakasa nti amwina ate ekyokubiri mu babanona baba bantu be yes bagwa mu kategolo ye be babanona singa bagwa mu basi lwakagaba twali kati poliisi ye yamunonye lwaki ono mumuteeka bano bawaayira kakati abo nina ekibuuzo Haji CDF obuyinza bwakozesa amateeka tatyobodde mangi okuviira ddala ku ngeri gy'ayagala okubanga ye mulamuzi ye mukwasi w'amateeka yagaba ekibonerezo kuba tujjukira omukulu Edward Ssebuufu Edi Mutwe bwe yali amukutte mu mbeera ze ezimu ezifaanagana yayogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo Edi Mutwe agenda okusuulibwa ku kkooti ng'ayebaayeba ayiseeyise bw'ati tujjukira incident endalira gye yawandiikako ye yali ey'omukyala wa Mwami Kyagulanyi Babbi bwe yali alumbye awakaawe amajjeege bwe gaalumba awakaawe era bye yawandiikako ne bye yafulumya mu kifaananyi mu ngeri y'otuwa obujulizi nga biraga nti ye kanoonya ye kasala musango ye kagaba bibonerezo ye kasonyiwa anti kyenakugambye era kyenagamba buli nti General Muhoozi bw'amala okufuna n'akukwata agenderawo mangu owa Ssaabawaabi wa gavumenti kooti yeetuulirawo Ssaabawaabi najja balooya ne bajja abajulizi ne bajja n'omulamuzi wadde nga tebaliiwo omusango ne bagukusalirawo awo bumenyi bw'amateeka obwo so General Muhoozi mumenyi w'amateeka kati kyekiri kyenagambye nti kyenkugamba entandikwa era bulijjo kyejja kugamba nti buyinza akwambala kasa akwambala maanyi n'owulira nti naye omwambadde mundu ozirina sente tosobola amateeka gawuliriza oba waggulu waago kubanga ogamba ate bagenda kuleeta tteeka ki nga buyinza mwambadde
bagenda kuleeta tteeka ki nga nnyina amaanyi gange eri tteeka lisime bagenda kuleeta tteeka ki lyesiigule nga ssente nzirina ebyo bintu ebyo byonna bisatu kasabimala okukwambala kati kye nakugambye ti omusango gwonna bannayuganda tuguteeke ku pulezidenti w'eggwanga lino kubanga ekitiibwa kiri kye yali alina ekya first saani ekyo kyokka kyali kyamaanyi mwana w'omukulu alina abamukuuma nga bwe tulaba muwala we Natasha nti alina ekitiibwa kyekyo talina position gyali mu gavumenti naye ekitiibwa kye kyakirina buli omu era amutira mu kiti kye muwala wa pulezidenti n'abalala kati bwe yajja n'amwongerako kino eky'emmundu ekyo kizibu nnyo kubanga kyekikwatiridde eggwanga lino ne muzeeyi kyekimukuumidde mu ntebe ekimukuumidde ne mu ntebe bw'oba tolina bukuumi tosobola abalabo bana bangi wawulabyeko abamukuuma nga bamiggo baba na mmundu kati ate one emmundu yazifuga yaziragira mugende wano mugende wali awokka wewava kazaalabulwa eri muganda waffe omuduumizi w'amagye naye nze omulanga gwe mukubira mukwano gwaffe abantu abavubuka naddala abato bamwinamu essuubi ly'amaanyi eggwanga essuubi ly'amaanyi era babeera boogera balagira ddala nti eggwanga lino bw'aba alikutte lisobola okutebenkera kituufu alina n'ebimu yakozeeko ebirabikako naddala nga gundi Kabanda yakugamba nti ekyokuna yakugamba kenguze emuunyira ziizi ne bw'oba mukwano gw'enfanfe naye ng'oli enguzi sente y'omusolo tayagala kukuwuliza ne bw'aba akwagala atya tayagala wadde kusheyalinga naawe wadde ku mmeeza kyekyokuna Kabanda kye yayogera kati ebyo bimu oba oli awo ffenna tubimwegomba bw'abanga naddala ekyo bw'aba abituukiriza naddala ekyo era awo tugaa nti alhamdulillah naye nze ŋŋamba nti atereeze akakkane atereezeemu enkola eno enkola gy'akola okunona abantu bano agikyuseemu bano ne bwe mu mateeka ate bw'aba agikyusizza omuntu ono bamutwale mu mateeka era gamulamule nga tanaba kutuukisibwako ebyo byonna yagambe bugambe bano bannamateeka ti nze mubaleetedde n'obujulizi bwe mubamu bwagala mbulina obumuluma nze ngenda kujja muwaako obubi bujulizi bino bitulekawa nga bannayuganda ffe abantu ba wansi ba mwananchi ffenna tugenda kutya nakati naffe wano twogera naye weeraliikirira nogoba banaabijjamu ne babizimbula nti nabadde nninnyirira ye kutya naffe ffenna agenda tuyingiramu na buli muntu yenna agenda muyingiramu ensigo eyo kubanga oyinza okugaa nti abo banampita nennyonnyola kye nabadde ntegeeza saabadde ku ye naye nabadde ntegeeza mbeera ti awo wabadde ku ye wamuvumye wakoze naye empita gye batuyitamu gye tutya gibayiseemu lukwago bw'aba alina byavunaawe otya okutwala mu ngeri gye bakututemu naye baba bajja buzzi wano tukunokola okubiri mwakola puroguramu bwete mwali mutegeeza nti twali twogera ku mbeera embi gye twagala etereere naye twali tetulumba jjeno awo nga bakubuuza ngaani nga munnayuganda nga babuuza banno abasirise si bannayuganda nedda katonda buli muntu alina gwe yawa okuwa golooza buli muntu abeera dokita lukwago looya eggwanga lino lyonna balooya so singa buli muntu yalibadaga nti eggwanga lino buli muntu azza emisango kange neesoma obwalooya neewolereze ne looya ate naye alina looya seggona ennaku zino kati ali kwetawula ku lwa munne kuba ye looya ena Muwanga Kivumbi era Muwanga Kivumbi looya kati balooya banne be baliyo kati kitwayinza kikubuuza omwami honorable ani Ssemujju yagambye nti bwe luba lunaku lwenga lwakufa nga muhozi yaluteekera okubaawo ali ready nalabye honorable Ssemujju ennaku nenkwata nga anyumya agamba lumu baali bava mu studio omwo n'omugenzi Eritu Mwine n'amugamba nti bannayuganda beetaaga kufa blabla n'ebirala naye bagenda okuva mu studio amawulire ge yaddamu okufuna nti ate abadde yeewererwa bali okuttibwa bannansi yabasoose mu ntaana anti Ssemujju ye yategeera okufa kyekirungi kyayina
ekyo nkimwebaza nti y'okufa yakutegeera teri ajali etuuka ku muntu nga Katonda tannaba kutuusa yategeera okufa yakutegeera era akumanyi teri ajali yes etuuka ku muntu nga teri ku fayiro yo era teri kikutuusibwako nga ku fayiro tekiriiko tewali mulabe kyayongera atalina kyayongeramu buli ekikutuukako kati Ssemujjo kye yasooka okutegeera yes nti okufa kwange Katonda yamala dde okukuteekateeka ndifaaki ndifiirawa ndifa lunaku ki saawa mmeka byonna aba yabiteekateeka bw'omala obiyingiza mu mutwe yes ebisigadde obuga nti alhamdulillah kiba kikwanguyira naye kubeera awo n'otomanya nti kufa gyali abasinga tusinga kutya era abakola byonna bye bakola tebamanyangako nti kufa gyali ne baba bagenda ne baziika jono muhoza amanyi nti okufa gye kuli simanyi nze naawe era kyekireetera abantu nga ye ali mu kifo waali we bamutadde n'amanya nti nze nsooseewo teri gwe nziridde mu bigere yes naye bw'omala okumanya ti neggwanga lyaddo siryakajjatondwe ne kitanga nzaala ne jjajjange yalisangawo kati tebaliiwo bino byenkola ndi mu mivumba nyambala byambalemu kanzikakkane neewombeeke ng'omuntu nfune ebigenda okunjogerwako ndekeregase kati ekyo bw'omala okukimanya kubanga teri kipya teri kipya wabula tugamba bugambi ti ate ebyo byali biweddewo oba okibula bulungi teri agati ebyo nabyo bize bitandise byali biweddewo ate bikomyewo nti ate bannaye bye twali tuyiseemu ate bikomyewo so toyinza gati ate nebyo bitandise okukolebwa okiraba bulungi yes kati ekyo kyoweeraliikirira naye bwoga nti bikomyewo ng'olwayo tulaba okumenya abantu mu lutobazi tuga nti abantu batandise kubamenya mu kiki mu ntobazi batandise tekibaddeewo so ne tuga nti aba bazzeemu ate bwe twali tumanyise kati abantu babalesse naye buli ayogeraga nti abantu batandise kipya kitegeeza abanaddawo bwe balimenyebwa butereevu baligamba mubizzeemu era sabasaba gy'owulira eyo ewaffe eŋŋando butambala wajjayo abasajja abasirikale ababote ndowooza biseere baali bobote baali balutwa omutwango omukulu yali amaze okujja nga bali mu nsiko ne bajja naye bwe bamala okujja ne batuuka kwaliko omusajja nga talina kyali nga talina wadde ccepe talina ki nga bamuyita olala okolo nga yamanyi n'okuva eno kugombolola n'agenda n'emmundu ye n'agikwata n'abuna ebyalo naye nga talina kyali n'ajogomya ebyalo nga bw'atuuka ewaka bagamba enkoko mugikwate neno mugikwate n'atwala ekisero ky'enkoko n'akitwalira banne gye bali kugombolola naye nga taguze engule n'amala n'abiteekawo yenga emmundu yokka mugende mumusimire emmere mukole abantu eggoma naye Mungu alina obuyinza omusajja amukwatako waliwo gwe tuyita muyanga mwe yafunira azaabu naye buli abajja nga bamuyita nga akyali mulamu atemya nga bamuyitako olusi yoya ku bugaali bwaffe nga takyaliagyoneza abantu tumunye nga bagenda abantu nga bajja banyumya bunyumya tumusiŋŋaanye ng'ali wali akaaba wadde omuteeka kagaali bamutwala enkozi kuba ebiseera ebyo obugaali bwe bwaliwo ku nkozi hospital naye nga teri wali amuyita kavuga kagaali ke yoyo olw'ebikolwa bye enkoko z'abantu emmere y'abantu yabadde akola kubbula era waliwo omusajja yayitibwanga wa muluka abasajja b'obote ab'omuluka abo yali w'amaanyi nnyo oyo bamuyitanga yawe gwe bajja ne bagamba timusajjawo tumusanze muyanga ali awo avuya bamukubye amagulu gonna genda omuyambi nga neyawadduka misindi kugenda kutaasa
yeyongerayo nga naye yesamba era yawooyo twayawulanga nzija nga teziriko na kikomo yali neighbor waffe yawe gwenjogerako naye nga musajja muzibu nnyo yali wamuluka awako yali wa UPC ebiseera ebyo nga tamanyina baana ba neighbor teyetaaga kutegeera muŋŋando kati abanda abo bwenjogera kuyawe buli muntu amumanyi nga ebiseera ebyo twalimanga enguudo nga buli muntu akusalira ekituli kyo bakitanga ekiwonoolima naye okusiŋŋaana nga olunaku lwakulima ng'oli mu nnyumba nga kyakkola jalla jalaali gwe lwaki oba osigala nga banno balima ewaka ewaffe yes lwaki ndeese sitoola eyo nkulaga gino mivumba ewaka ewaffe twaliwo abaana abalenzi twali bangi nnyo naye nga tulwana buli kanaku ate nga muzeeyi taliwo kwaja musajja ali musuubuzi yes naye olunaku lumu tujja tukubana kati n'atuma omusirikale bano bamusirike n'omukyajja affe bamuziika wiiki eyo ewedde mugende ewakasule muno n'abaana be ne babeetikka abaalimu abakulu bonna bana n'abateeka munda mu kaduukulu ku magombola mu buduukulu bw'amagombololo obumanyi ng'abaggalirawo naye nga baggalira abaana ba neighbor be kumpi baana be mu kifo ky'obbagunjula oba bagamba kikyamu kyemubaddeko kikyamu mugende ate nga tazzeeyo ate nga muzeeyi taliiwo kati bagenda mutegeeza tewaliwo n'amasimu sibya amasimu ti abaana baba basibye ennaku ezi nga bali eyo bamaama ne bakaaba amaziga n'abaana bafa abato okubasookeza mu kkomero bakubya ekisirano ennaku ezi ng'eggaali ye yagiteekako buno gundi yabeerangako nga bwagivuga bw'ati eyaka ettaala eyaka dayinamu kati ekiro yonna nga toli wajjo nga naye yagiyunda ng'eggaali ye banyonjo ate nga mumujooza era nga abayite jangu oyoze eggaali yange alagira bulagizi ku bukambu bwaliko nga naye bakugamba jangu oyoze eggaali oyanguyirawo nze nzekka eyakuba muwala we oluyi ettama ne lizimbirawo ne bamutwala mu ddwaliro ne mmala ennaku 3 nga ndi ku ttama era mba ne ngenda kugamba waliwa nzekka kubanga nagamba ng'obusungu bwe tumuyinako nsanga muwala we asitudde ffene waffe amuggyewo ne mmukuba oluyi lwali sipeeso ettama ne lizimba gyagenda okutuuka ewaka namala ennaku 3 nga nsula ku nsi nga naye akunoonya mpaka muzeeyi lwalidda kakati naye Mungu yamugere muzeeyi bwe yadda omuzeeyi bwe yadda n'amulumba musajja n'amugamba nti ebyo by'abaana by'abato tuleme okutunuliranga abaana bano baana baffe ababo baliwanga ababo basobye eno naawe ababo basobya naye omwana ennaku 3 ali ku ttale singa aba bwati ne bwati ne bamukeera ku makya n'osindika abasirikale ne bamulumba ne bamuyigga ekinaddirira kiki n'abivaako n'amuga kati nze mu kifo kye twala munze muzeeyi bamutwala nakkakkana n'amanya kuswala ak'olumu naye ng'omukwano ogwaliwo nga n'enkoko be mugisala bagisalamu oludda olwe ne lugenda ne musigaza oludda kwe yali neighbor bweti nga taliko na kubuuza so kati bino bitulimu twambala mivumba yawe yajonyisa naye nga talina kyali nga wamuluka oyo yawe gwenjogerako ku mulembe gwa UPC gw'Obote yali musajja w'Obote nga egombolola yonna ng'emutya yawe yes obusolo ogwo nga yakeera ku makya ye n'asiba akaguwa tosala singa oba tonnagusasula embeera y'abantu agimanyi naye yagenda atya ono olwawamba nga n'olutanawamba kasita Obote bamuggyako balutwa ne bajja ennyumba ye kwa yalina ennyumba nga yakola siiringi ya busa yamaala kwabanga kumaala ne bagikoleeza omuliro n'olusuku yalina olusuku gwate abasibe balukolangamu ne balwokya lwonna ne lusaanawa newiika ku ttaka kyekiri kye wabuuza nti omuntu akuweeyo abantu 50 abaakola mu gavumenti y'Obote oba ey'Amini akantu ako nno kanjingira 50 babatulage n'embeera mwe balimu era yawe yafanga mbwa nadduka kubanga baali bamuzaala Masaka kitaawe gye yali yadduka kiro kiwalazima n'eggaali ennungi ennyo yali ennya teyagirinda n'agenda ng'asomoka myala atambula be bamusuza paka Masaka teyaddamu kumanya nti nsobola okudda e Bukesa oba mu ggombola y'eŋŋando mpaka Mungu mujjula ng'afuuse kawune so kati bano bayigiremu ebyo abantu kati ebyo fe abanyumya ebyafaayo ebyo bw'obiyiga oyinza okusirika nokati
tebukyenkya nange nemba bwenti. Akabaza ako kompadde Pavin ajja kunyamba nfunire post Mwami Kyagulanyi olunaku olw'ejjo bwe yalabye ensonga zino n'agamba nti history repeats it. No. Kamfunira ka post yako. Ebyafaayo tebiddiringana. Abantu ffe tuddiringana ebyafaayo. History does not repeat itself. Neffe abantu ffe abaddiringana ebyafaayo tebikyuka. Bisigala byebimu. So embeera yali mu myaka gy'abafuzi bali bano bagiddiringana buddiŋŋanyi. Mwami Kyagulanyi ako ke kapost katadde nti history does not repeat itself. Only fools repeat history. Abasiru be baddamu ebyafaayo because they never learn from it. Kubanga tebayigira mu byafaayo by'abannaabwe ebyabalala. Akantu ako nno kabadde kakulu. Nekikugamba wano keeko kwotuwadde akagero kyovula nkuwadde story nenjikumalirayo nti baaliwo abo baaliwo baali baana baliwo naye nga be bajonyesa nkugambye banneyiba twali banneyiba nga boolabe olupapula luno bwe luli bweti era bwe twali ngera tuyinza kumanya nti olujja olwaffe kubanga bali be baayeranga ne batuuka n'ero naffe be twayeranga twera ne tutuuka n'eri nga tetuliiko ebyo Kitegedde bulungi nga munnage oli agenda naye nga atujonyesa nga tayinza nakumanya nti bano baana banneyiba nze nkuwadde ekyokulabirako yasooka okubateeka mu kkomera naye Mungu yamutwala n'afuuka kawuni. Kati kyovula bannakubuuza nga nti gwe mpaayo abaali mu gavumenti y'Obote ndikebera wano ndaba omukulu tannayongera kifaananyi kipya abaali mu gavumenti y'Obote baabula ne bwompaayo 100 wabatusaba nabanoonya baabo n'obaleeta nga ti batunuulire era bw'onoogenda okubanyonya ng'ali bubi nnyo naye nga yaliwo mu biseera we yabeerera ow'amaanyi kakati amaanyi maanyi amuwala ne buyinza tebikyaliwo. Nze omulanga gwenkubiriza gwenkuba nga ngukubira muganda wange omuduumizi w'amagye oku ntikko Mungu amusaasire amukkeko ku mutima atune mbyafaayo fere tugaana nze sivumirira kukwata abantu baziba misango zo kimugaana naye enkwata eri etya kinki kyamu ekyo kyokka nalabye omwana wa Lukwago nze bade simenti alina n'omwana omulenzi omukulu ndooza beebo ng'akaaba amaziga kwe nalabye amufaanana nga n'ebigambo bimulemye okwogera engeri gye yalabe nga balinnya ekikomera ne gye baatuuse gye bababyemu ekikala ky'emmundu tuula ekikala ky'olumundu babadde bali awo masimu gateekaawo kamera tujjako kamera mugijje banambi abasangiddwamu bambi ku makya kamera zaabwe bazibaggyeko zonna mubiteekaawo tembaako kyemukwata kakati awo wano yamugambye nti ejjo akawungeezi nti omusirusiru ono tagenda kwebaka kibooko mpaka uyo omwana era omulaba amufaanana mutabadde sikimenti yamufaanana akamalayo bumazi kati ng'omwana asoma nti kitaawe gwe bagamba musirusiru n'ekibooko egenda nnyoka mpaka eŋŋamba nze muganda wange bimizinze kyemusaba mukwano gw'abangi kwakati mukwano gw'abangi bamanyina okuteekawo abantu kometi ngano Bobi Wine ne Muhoozi ani asinga tobiranga babiteeka yawo nga babataddewo n'esimbawo babiri kuba president tewali bya mundu biki ani awangula munne obuyinza babukwasaani oba ani asaanidde gwe tuba tubukwasa babiteekayo kati ako abantu ke bamuteekamu minzaani eyo wallahi agikulirize yeeyongereko kutopinga minzaani ye asobole okulinnya obuzito noono abadde aga nti alabe ebikolwa alage nti omusajja weewa Lukwago muleetere kipapula nga yebe yabadde agenda okikutwalira omugere Lukwago ennaku z'omwezi nga 12 oba mmeka tukwagala embuya ate kyasinza okuneewunyisa oba okunnuma nti musajja atwabadde alajana tamanyi wa kujja Muhoozi kumuwa kipapula naye ate bwe bamututte bamutwalire ate ekipapula ne bakimulesa anti gundi kisa kya Mukama kati ye kidoodomi kyavuddeyo kwogera ate ekipapula kisa kya Mukama nakyo yewe yavuddeyo kubanga abantu bano bavayo kati nange mu kino nyina okwogera bandabe bavaayo kwogera ntaddeko endowooza yange nange naliyogedde bwenti oyogera ki ndi Lukwago ekipapula bamugambye leeta briefcase yo
otugende nayo obusafi yagenze ngalongerere nga awanise emikono nga giri mu tewali kye yagenze nakyo so balewere mugatya ofunye omukisa katukutwale osavinga omukulu naye naawe olina emisango eri omukulu omukulu agende ekipapula kyo kimu nga 3 naye alina emisango gyakuvunaana basi Muhozi tweet yasembeyo kuteekayo yagambye nti ye ng'omuntu absolutely and never have believed in the inviolability of legal profession in Uganda that is dedicated to the destruction of the 1986 revolution. Mukulu agamba nti ebintu bino ebyokkiririza nnyo mu mateekateeka ago bye byatta revolution ya 1986 kati ye bintu by'amateeka biriiko teyetaaga nnyo byesembereza revolution ya 1986 Mzee Isuwa akwata obuyinza revolution eyo kakati Muhozi neyeerabira nti Mzee yajja n'ennyingo zesi nya pillars era ezaamuutwala mu nsiko era ezaamukomyawo ziterere mu ggwanga muno kiwamba abantu eddembe ly'obuntu n'amateeka okukola rule of law mutereevu kakati ate gwe bakutte yabadde atakabanira rule of law Muzeeyi ekimujja mu ggwanga nabati ekimala abasajja mu mukoze buli kimu kyonna enfuga y'amateeka mugijjeewo eddembe ly'obuntu erikyaliwo kiwamba abantu asusse kangene mu nsiko alhamdulillah bannayuganda ennyingo zaali z'abannayuganda bonna zibakwatako zibasenjeza ne bamuwa amaanyi namuga Muzeeyi jankookuyamba era bakikola ne baba bakikola Muzeeyi n'akomawo emitwalo 5 egy'abantu ne gifiira mu luwere Muzeeyi n'ajja alhamdulillah kye twebaza obulungi kati naffe kye tusaba ti nga bwe yajja n'ennyingo zo zino ennya katuziteeke mu nkola myaka 4 zitambule tuleme kuzijjawo ate Muzeeyi ze yaleeta ate atuuka okuva ebyalwanibwa myaka 4 byaleeta ate nga byebizi anti bibadde bitambula bibadde wanzijukiza akayimba k'amayinja anti kyekugambye ntibizeemu bibadde bitambula kati gwe mulanga gwe tumukubira kyaddeyo atule ne nakikugamba ate bakulu bameka abakyali anti nakikugamba nti Muzeeyi ekigambo kimu kyayina nze nakikugamba nga tutudde wano nti lwalikeera ku makya naga nti lisiti y'abaminisita yino nenyina bengendo nga tanabasindika mu parliament ngisindise musajja mukulu bano tujja kufuna abantu batatwala nakyakwanzi kumala kubuulira kyakukola kugenda kuono n'ate ssente ya muwi wa musolo tujja kubafuna baminisita nga kyebagenda okukola kyekyo naye olwokubadde tayina kati olwo basobola mujjukiza nti ennyingo zino ziseseetuka zigenda abantu ze bakuwagira ezabali ku mitima nga nabo zibaluma naye kati zivaawo osiibula so n'olwekyo akadde katuweddeko twogedde leero ku nsonga emu yokka ate ng'ebadde nkulu ebadde teyinza kulekebwawo oba tugibuuke tugende ku nsonga endala ebyokwogera bingi tetwogerangako kalulu kawa kekalangala kubana ko ndaba katambudde kakutta akati basabe nnyo balondanga 22 leero ziri ennaku z'omwezi 16 ye wiiki ndowooza eri ejja olwaleero updates zenyina omukyala wa National Unity Platform ateeseteese olukuŋŋaana lwe gaggadde sides zeeyo nendowooza singa byemaliriza biyitamu mangu tuyinza okufunayo olweggulo program egatta detect y'olunaku luno ne tumaliriza katuba tusabe ti omukulu bwaddanga obudde bukyali yagendamu tuyinza ogibawa alhamdulillah n'ekyebaza byabakama ti akalulu kekalangala abadde kakyamuli mu mikono tetunaba kulabayo nnyo magye oba yagenda mu lumula yakalekera balala ndowooza ayinza okuba nange kyesuubira ayinza okuba yakalekera mu myuka we omumyuka we nga yakali mu mitambo ye yakoma kugendayo tetunaba kulaba mu magye tetunaba kulamba kuba kubirwa miggo waliwo yadde embeera yonna era tusaba busabi katambulirawo nga bekabadde katambula mu bigambo tunakwogerako kasatu tugenda kudda tunakwogerako tulabe n'abadde batulaba n'abatuwuliriza akadde ke katuleseewo ebigambo ffe bitwogera nga ffe nga tetubyogeza bukyayi tetubyogeza kulimba tetulumba tuba tulumba muntu gundi ne twogera ebintu ebyalisaanidde okukola mu ggwanga lino ffenna tuliganirwemu tulyenyumiririzemu tubeere n'emirembe gyaffe tube n'essanyu kwe kwogera ku bintu ebyo naye tetubyogerako nti lwabukyayi nti abo balaba tebaagalamu nedda temututemerera temutuwaayiriza
Okay. Teri atamwagala kubanga kyakola kya bbeeyi okuduumira amagye agakuuma ensalo agakuuma buli kimu kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne update eno ndoza muzikirize njiwerumu abantu mu kaseera kano akagalo ka straight over amanzi akabadde kafuuse ndibasa wakati w'amawanga agabadde galwanagana. Akagolomolo kano ke kabadde kayitangamu amafuta era nga ke kaggalwa gye buvuddeko eggwanga erya Iran. Akagolomolo kano kaguddwawo era nga kakati emmeeri ez'amawanga ag'enjawulo ziyitawo bulungi n'ebitanka byazo eby'amafuta. Akagolomolo kano kasuubirwa okuggulwawo officially ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno. Ekyo nno kyamaanyi. Inshallah. Donald Trump yatuuse ku nzikiriziganya n'eggwanga erya Iran okwosaako ne Israel bateeke ebikola ku ttaka ensi etambula. Ebbeeyi y'amafuta ebadde yeewanuddemuko ebbeeyi waggulu eyinza okubeera nga yeewanise yali yeewanulayokko singa akagolomolo kano kanaggulwawo officially embeera ejja kubanga etusobozesa okweyagala n'ebintu ebimu okukako ku bbeeyi olw'embeera y'amafuta ebadde waggulu nnyo ebisale ebyo. Kale program detect buli lunaku lwakubiri tubeerawo, buli lunaku lwa mukaaga tudda era ne tutematema wiiki weebadde mu detect. Tukwata obudde oba olumu tetukwata budde, ekikulu tutuukiriza obweyamu bwaffe nti tujja ne tumenyaamenya ensonga. Mu programu eno detect siffe bamanyi abasembayo era tugezaako kakasa nti naawe tukuwa omwaganya mu comment section yawo n'okubaganya endowoozayo ku biki ebibeera byogeddwa oba ebibeera biteeseddwako mu programu eno. Tulina emikutu nga TikTok, osobola okutusanga ku VK Exclusive. Tulina omukutu nga X, osobola okutusanga ku VK Exclusive UG. Tulina omukutu nga Instagram, osobola okutusanga ku VK Exclusive, ne ku Facebook kwetuli tukozesa VK Exclusive. Osobola searching emikutu eyo gyonna butereevu n'oba nga osobola okutugoberera n'okuba nti obeera updated essaawa yonna. Twegateko subscribinga obutasubwa any update, ffe tubeerawo n'eriisa ejjogi okutuusaako ensonga zonna ezibeera zigenda maaso mu ggwanga. Mbagaliza olunaku olungi lugabadde atakumira mpeera bankuumire, mubeere bulungi, mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso, oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira, tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli, tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.